Abayizi abasobye mu 18 Batikkiddwa misomo egy'enjawulo ku ttendekero lya Victoria School of Beauty nga bano bakuguse mu kusiba enviiri, amawulire, okutimba amu n'amasomo amalala. Abakukunavu okuva mu gavumenti ya wakati n'ey'Emmengo nga bakulembeddwa mu minisita by'enjigiriza n'embeera z'abantu Oweekitiibwa Kotilda Nakate ku lwa Katikkiro, akulira enzirukanya y'emirimu ku BBS Terefayina Stephen Danstan Busuulwa, omumyuka wa Ssaabaminisita asookera minisita w'ensonga z'omukago gw'obuvanjuba bwa Africa Rebecca Alitwala Kadaga yabadde omugenyi omukulu ku mukolo guno. Minisita Rebecca Alitwala Kadaga ategeezezza nti ekintu kyokka ekigenda okwongera ku mirimu mu ggwanga be bayizi okwenyigira mu kusoma eby'emikono. If one of these young people opened a saloon tomorrow morning, first she or he will be employed himself. He or she will employ a cleaner in the facility. That person will also should also employ someone who plaits the hair. That's a job. Should employ someone who is knowledgeable about palming hair. That's the fourth job. And during the day, there is someone who will bring them food. Wabula Kadaga yeebazizza abatandisi b'ettendekero lino n'agamba nti liyambye kinene nnyo okukwatizaako gavumenti mu kutondawo emirimu eri bannayuganda naddala abavubuka. The government has not enough formal jobs, but all these are employment. And I want to thank you for responding to the government's call for liberalization of education. Musenero minisita wa sayansi ne tekinologiya ku lwa minisita by'enjigiriza Janet Kataha Museveni alaze obwennyamivu olw'endowooza abantu gye balina nti amatendekero g'ebyemikono ge gagendamu abaana ababeera bakoze obubi ebigezo. A misconception has emerged that technical, vocational education and training is for those who have failed to complete the mainstream formal education. Oweekitiibwa Kotilda Nakate kikomeko minisita by'enjigiriza mu Bwakabaka bwa Buganda ku lwa Katikkiro akuutidde abavubuka okukola ennyo kyokka beewala endwadde enkambwe omuli n'akawuka ka mukenenya. Embrace healthy living by steering clear of destructive behavior that might lead one to being infected with HIV/AIDS and other killer diseases. So abazadde mbasaba mufeeyo nnyo mulwane nnyo nga bwe musobola. Naffe tubeere mu Uganda ng'osanga muwala wo nga yasinga mu Uganda yonna okukola enviiri ennungi. Omuyima w'ettendekero lino era yaliko omumyuka omukulembeze eggwanga Edward Kiwanuka Sekandi yeebazizza minisitule y'ebyenjigiriza olw'okuleeta ensoma empya y'ebyemikono gy'agamba nti egenda kugasa nnyo eggwanga. In the restructuring of education sector to suit the current needs of students. Akulira enzirukanya y'emirimu ku BBS Terefayina Stephen Danstan Busuulwa naye alina entanda gy'asibiridde abakugusa mu by'emikono. Abamu abazadde tukakaatika ku baana ffe bye tulowooza nti bye baagala naye omuntu olina okumuleka n'alonda ekyo ye kyalaba kiyinza okumuyisa era kyalina okusobola. Kati bw'oba oli eyo ng'oli muyimbi ng'oli munnakitone naye nga tolina kye waakoze nga tolina wadde ka certificate ne diploma ensi gye tugenda nzibu nnyo. So mwefeeko mujje mutweyungeko. For example njaga twaguno omukisa okwebaza BBS mubadde naffe from day one. Ronald Kitanda Netone Kitenda BBS Terefayina Ageesigika.